please introduce yourself, and my question for you is, do you think the media has played a role in promoting of the anti-gay bill that is affecting Ugandans? Hello everyone, this is Maimuna. I'm famous TikTok community 256. Well, according my point on this issue is that I would like to say that why don't you let people be? I mean, why don't you try to mind your business? Huh? What have I done any crime? I mean, if I choose to love whoever I want, I haven't come to your home to steal anything. I haven't beaten your child or your mother or your father. I haven't done anything to hurt your family. This is me. This is about me and the person I'm loving. Huh? Why do you feel so offended when I try to be me, when I try to choose happiness over anything? Why do you try to feel bad? Why do you feel bad? Why do you try to put your nose in my business? Kino ekintu nze sikitegeera butegeezi kubanga omuntu wabasazeewo kati Amanda ifa tongenda kukeera ku makya ne ngamba Amanda ye muntu gwenjagala obulamu bwange bwonna ndaba with her. I'm going to be happy. Sigena kuba like sigena feeling bubi about anything kugwe I feel the world kakati ate gwe andaba no very no gamba no, you're not supposed to be with her kubanga kimenya amateeka nkulemeseza okulya ennyama, nkulemeseza ogenda ku butcher oba kudduka okugula omugaati, nkulemeseza ogenda mu katale okukola sente zo, nkutta ebigere byo ne nkugana ogenda okufuna sente, nkulemeseza kuweera mwana wo school fees. Kiki nnyo lwaki oba weesiba mu bizinesi yange? Kati oyagala ngende njagala omuntu gwe saagala kubanga gwe kye kikusanyusa? Oyagala ngende neesibe ku muntu kuba gwe kyoyagala nga nze si kyenjagala? In life we live once. Sigenda kufuna beetu lyagala oyo gwenjagala nga nfudde. Okitegeera? Tugenda okusalawo okwagala abantu nga tulina ebigendererwa byaffe. We have our own issues why we choose to love those people. Okitegeera? Nze omuntu nga mpisa bulungi ampa buli kyenjagala nga muye mwempulira essanyu. I mean, lwaki oba nnemesa okuba omusanyufu olw'okubanga gwe kikkosa? It's not your concern. Why do you try to mind my business? People, you should try to mind your business. Buli omu alina okuba omusanyufu kubanga we live once. There is no second chance nga tufudde. Ebintu byobyo community Uganda community mwewe tusaana okusomesa mwe bana Uganda kubanga government omuntu wanaava eri nagamba abaana woba owulira ng'oligge woba owulira ng'oli lesbian beera ekyo ky'oli. Uganda government egenda kuba protectinga era abaana bajja kukola ki? Bangi be bajja okusiba, bangi be bajja okutta. Naye kino ekintu kitandikira ku family. Okitegeera? Family go kanyini protect your child kuba gwe yamuzaala. Wanditeseza ne Katonda n'omugamba Katonda omwana wange gwe njagala ompe mu lubuto njagala omufuule bwati ne bwati. But when we wali wegatta you never communicated with God. Wakeera ku machanga you're pregnant. Mukama n'akuwa omwana yenna gwakuwadde. Lwaki omwana wo oba omusasula? Lwaki omwana wo oba omukuba? Lwaki omwana wo oba omulemesa okuba omusanyufu? Why don't you let your children to be whoever they want? Okitegeera? Si ye yeetonda, genda obuuze Katonda yamutonda, genda ogambe Katonda kulwaki omwana wange wamutonda bw'oti. Go and question God. Temubeera ku baana mubakube mubalemesa okulya emmere olw'okubanga they try to choose whoever they want. You know, we are born in a different way. I will not be you because you want me to be like you. I will not try to copy a character that I don't have. I'm born like this. Let me be whoever I want because the God oyo gwe musinza kafina gwe tusinza ne mugamba Mukama agenda bokya omuliro, Mukama bagenda bokya omuliro ye yantonda. I'm in his image. As most of you say we are all created in God's image. I'm also in God's image. So go and question God. You're not God to start questioning me. You're not God. You're not God and you're not the perfect one. Mulina ebibi bingi bye muzizza. Bingi nnyo bye muzizza.
You might even find yourself in hell. Nganze go waliko go wali olajanira go wali oyagala okukuba emiggo onjokye onsibe mbolo kuba ndi lesbian oyagala okunkuba emiggo nganze ndi mugulu nga nchilinze ne Katonda nga ndi kunywa kasoda nga gwe yo in hell. Why? Do you know that you're going to go in hell? You're going to go in hell because you're judging me. You're not God to judge me. Do you know that when you judge me, you're making a crime, isn't it? One of the 10 commandments, tewafula kuba Katonda. Hallelujah. Amen. When you're judging me, you're muisam Katonda amaso. When you're trying to judge me, muisam Katonda amaso, era omuliro genda bocha. You're going to hell because you're judging me. You're not God to judge me. Let my God decide. Kuba ye yantonda yagaba mwana wange kutadde ku nsi ogenda kubeera kino. So let God and judging. You're not namwe temuli batuukirivu. Ekitegeera tugenda kusipinga ka wine nga muli eri mu muliro guboocha nga you're crying for help. I will not come to help you because you made my life hell nga nkyali ku nsi. Should I stay or should I go? Down. Can stay. So, like I said, we are still getting perspectives, and we're live here at Soho Park in UK, London, and we'll be sharing another perspective on the anti-gay bill, on what people think is going to impact the LGBTIQ community in Uganda. So you're going to introduce yourself and you share what do you think about the anti-gay bill. Do you think that this is a Western agenda? Do you think LGBTIQ things are being forced onto Ugandans? Is it a Western concept? What do you think about LGBTIQ in general in Uganda? First of all, I would like to say that you look so beautiful. I mean, look at a soul like her.